Kiki ekikuwaliriza okuva mu kooti ez'ekitiibwa ze ojja ogende mu mazina g'enkima mulimu abasini ey'omukaaga oba oli yaggwa owa dipulooma bano baasoma bino kiki ekikuleeta mu katemba oyo? Ahead of the 2026 general elections, the Electoral Commission is organizing a voters' register display from April 25th to May 15th. Every registered voter is encouraged to visit their polling station during this period and confirm that your name, photo, and other particulars are correctly captured. Raise any concerns, report errors, and ensure that only rightful voters remain on the register. This includes the deceased, underaged, if any, or those who belong to other parishes. Be part of the journey to a credible, inclusive elections. A clean national voters register is a cornerstone for transparent, peaceful, free, and fair elections. Bw'oba otunuulidde ensinga bw'etambula NRM yo nga pate eriko abaagitandika abajja nayo bakoze omulimu makula naye olaba nga bambi ebbanga lyeryo bakooye bateekwa okubaako n'ababasikira. Naawe mu kubasikira naawe ojja n'otunuulira ekitundu kyo ekitundu ng'ekyaffe eky'ebusoga kyo kisigadde nnyo emabega kifunye ku bakulembeze naye abantu bennyini ng'abantu tebayambiddwa. Ati nze ne nsalawo nti kino kyekiseera nveeyo nkozese obumanyirivu bwe nnina n'obw'obuntu bwe nnina nze ng'omuntu nti mmanyi okwogera n'abantu n'okukozesa abantu abambeera okumpi nsobole okuyamba ku bantu baffe. Luuka North, biki byolaba bisinga obasoomooza byagala okutandikirawo? Baŋŋamba eriyo omuntu awezezza n'emyaka 6 nga talabanga ku kolansi. Kituufu. Luuka North tebangako na luguudo lwonna lwa kolansi. Actually Luuka nga district terabangako. Kati mu mbeera eyo lwaki kitegeeza ki nti abakulembeze ababaddeyo bonna amaloboozi either gabadde matono oba nga tegatuuka.